Mu show yaffe olwaleero nkusesenkanya sister atuwa love story ye ku mulenzi gwe yayagala. Omulenzi n'amujooga, mbuuza nti n'amujooga atya? N'amufunyisa olubuto, n'akola olukujjukujju olumuwamba, ne bamugjamu olubuto nga n'okutegeera ebiri ku nsi tabitegeera. N'amala n'amuta. Nkwaniriza channel eno zibeera love stories, bulamu bw'abantu obw'omukwano abavaayo okukulabula kwaga amakubo ge baayitamu ne batomera, abavaayo okukuinspiringa kwebyo bye baagezaako ne bye bakolera. Nsaba okkirize story tugitandike nga bwe nkujjukiza nti bw'obanga oli mu Dubai, oli Abu Dhabi, tulina sister Alistaka yeetaaga okumuyambako, asaba tumuyambeko okuba ng'afuna omulimu. So please contact me ku namba eyo gy'olaba ku screen 070 oh my god 079 oh my 0706 940230 0706 940230. Ojja kuba okoze ebyekisa, ojja kuba okoze ekyobuzira. Sister ono ng'afunye omulimu mu Dubai oba Abu Dhabi. Kankutwale ewa sister. Naye mwana abasajja tetuli bangu. Ewaffe gye banzaala, naye lwakubanga nali sibeerayo akadde ako nga nina gye nsomera ewalala gye nali mpangaalira, kati ng'ewaffe kwe banzaala ku kyalo nzijjako just for just 2015 nenva gye nali nenzija ku kyalo okwo ne mbeerako, ate nga bwe nali naakajjaawo bwe nasangira omulenzi ono. Okyalodi oyo yankwana nga naakatuuka ku kitundu okwo nga naakakomawo kale okuva ku ssomero. So bwe yankwana ne tubeerawo, kati holiday we yaggwako tewali kyamaanyi kye twagendamu nnyo, nze nenzirayo ne ngenda era. Kati era bwe natuukayo eyo nga twogerako naye nga tetwogera nnyo ng'omwana omusomi, nga mbeera nnyo mu bitabo byange biti. Kati nga nkomawo 2016 ne mbeerawoko naye ng'era mbeera on and off eyo relationship, nga just bwe mba nkomyewo ku kitundu ndowooza ng'awo tubeera ng'abaliko mu love, bwe mba siriiko tubeera awo byaffe bwe bityo. 2017 najjako 2015 nankwana, 2016 nengenda nensoma ng'era tewali kyamaanyi kibeerawo, nzijjako katono nengenda. Yerusalemu tetugenda nga nze mbitya n'obbitya, ne tubeerawo 2016 17 ng'era bwe bityo ngenda nensoma nenkomawo. Wenkomawo 2018 nali naakava ku ssomero, olwono nga maliriza senior 6. So era bwe nakomawo kati olwono mmaze okusoma tugenda mu vacation eyo empanvu. Negamba vacation eno nja kubeerawo. Bwe nakomawo era ne tusisinkananga n'oyo omulenzi. Omulenzi oyo yali abeera kumpi n'ewaffe, dakiika nga 5 oba otuuseewo ewuwe. So waliwo ekisaakaati we yali asula omwo. Nze Masi owa Masi's Quality Beddings esangibwa Nansana ku masitoowa. Mwebale twesiga, mwebale tuwalira. Ku Masi's Quality Beddings tutunda eby'omu kisenge eby'enjawulo ng'amasuuka, ironing boards, tutunda curtains, tutunda bed covers, tutunda door mats, tutunda amatawelo, tutunda pillows, tutunda wardrobes ez'omu kisenge, night wears, air furnitures, ebitebe by'omukka, emifaliso egy'omukka, carpets tuziina, byonna eby'omu kisenge ffe abadiiringa nabyo. Masi's Quality Beddings esangibwa Nansana ku masitoowa opposite stage y'ekyebando makati ga Cheap Hardware ne Shell Petrol Station. Enamba y'essimu eri ne ku WhatsApp eri 0707219198. Kati nga ngira okumulaba nga si kizibu, oyinza okuba otambulamu awo n'omulaba. Kati wenaviira ku ssomero awo ntuuse tuzeemu tunyumyanyumyamu awo. Ye omuvubuka oyo in fact yali akola ebibire naye ng'era ali ku koosi y'obusawo. Netubeerawo kaawo lumu nga nkubira essimu nga ngamba jangu, waliwo gundi tuli mu kujjako ku bantu leke bali mukebeza bantu omusaayi. So nangamba jangu wano naawe weekebereko, omaze ebbanga ki nga teweekeberako? Nengamba okay kanzije.
era ne bankeberako nga ndi fine naye ne yeekeberako awo n'agamba kubanga yagamba njagala nange neekebereze nga wooli so ne twekebeza awo nga ffenna tuli bulungi tewali naye okuva we twekebeza ebbanga teryagenda nnyo nali era ndi ku byange ntambulamu lwaggulo ndi mu ka evening walk nga nze twali tugenda ku kisaawe in fact n'emikwano gyange nga waliyo omupiira ogwo ogwa Christmas ogwa festive season ogwo omupiira ogubeerayo Christmas cup nengamba katugende ku mupiira so kati tugenda ku mupiira kati okukomawo ne tusisinkana ate otwasisinkana nangamba naye bannange onjaba nnyo biki mbadde ngenda waka sooka ojje tugende waka kati nze nagenda bugenzi bali nabo ne bagenda mu byabwe emikwano gyange so bwe twatuuka ne tubeerawo awo ne tusinza ne tukola buli kimu in fact namala n'ensula nayo kumakya n'enzirayo ewaffe oluno omwaka guweddeko ogwo gwe twalimu natwali mu biseera bya Christmas awo Christmas ewedde era tuwogerezaganya then n'omulundi omulala olwono tuyingidde mu omwaka omulala in fact twakikolako emirundi 2 gyokka so kati oba nalufuna ku mulundi ogwasooka oba gwokubiri simanyi naye nagenda okukizuula nga ndi lubuto mugamba okimanyi lwalimu omukubira essimu nga mugamba okimanyi omwezi gumpiseeko oba kiki nangamba tobanga oli lubuto nangamba jangu tusisinkane tulabe naye ng'era nze nali maze okwekebeza nga ndi lubuto nengendayo gyali ne tugenda ku ddwaliro naye ne bankebera era nga ndi lubuto nangamba naye okakasa lwange ne mugamba yerwo nangamba mbunze mbadde simwagala nze badde tonjagala nga tonfaako nga bwe mba sikunoonyeza bwe tonoonya biki ne mugamba munnange olwokubanga nsirika tekitegeeza nti mba sikwagala mba nkwagala era nakubanga mba nina okusirika oluusi nga ninda gwonkubire ate ebiseera ebisinga oba bize biki kati nga ye yeekwasa ekyo mbu ndabika bw'oba weetaaga ebibajje eby'omulembe Aisha Najemba Furniture Mart ebbanda ffe ansa tukola buli kibajje ky'omanyi ng'oggyeko coffin tukola entebe ebitanda emmeeza sideboards TV stands furniture w'amafumbiro nga byonna bikolebwa mu miti egyalagibwa ku Aisha Najemba Furniture Mart ebbanda okkirizibwa n'okusasula mu kibanja mpola okumanya ebisingawo jangu ku showroom yaffe gaggadde esangibwa ebbanda opposite n'ekipande kya Nabisunsa Girls oba yogera ne Hajat Aisha ku noti 7 noti 5 nkaga mwemo 94 noti 3 Aisha Najemba Furniture Mart ebbanda abeesubwa mu nsika ya furniture. Nina abalala benjagala nga bebalunfunyisiza kati nga simanyi mutuufu kati nga njagala kuluwaye twakivaako ekyo then nakyaacceptinga in fact yeyambuuza tugenda kola tutya ne mugamba nze nti era kyetugenda kola tugenda okuzaala mwana nangamba nedda nze nkyasoma sinaba kumaliza kosi yange ate naawe olina okuddayo ku ssomero bijja kukomawo okyalina emyezi mingi yadde naye era gitambula oba olina okubeerawo weeteeketeeke okusoma kutuuka oddayo ku ssomero ne mugamba nze bwe ntuuse ne bwe siddayo ku ssomero kati sisobola kujja mu lubuto olw'okubanga ngenda kuddayo kusoma so kati sijja kujja mu lubuto nja kubeerawo maliriza okuzaala ekirungi vacation mpanvu enaagenda wenaggwerako ndowooza mba maze okuzaala oba nga ntuuse mu biseera by'okuzaala naye nga ndaba takibayinze twalijjeemu olubuto ne mugamba munnange olubuto sirujjaamu nze ngenda kuzaala mwana nangamba mu famire yo bakambwe era bajja kunsiba bajja kukola bwe bati twalijjeemu olubuto ng'obudde bukyali nga tebanaba nakutegeera nti oli lubuto ne mugamba nti nze ku myaka gye ndiko kati nsobola okuzaala kuno okusoma kwa yunivasite ko si kuzibu nnyo n'agamba nedda ne mugamba kati gwe ekizibu kyo kya famire yange nti bakambwe bajja kutegeera bajja kukola bwe bati ne mugamba tekijja kusoboka era nze ngenda gamba mama wange nti ndi lubuto n'agamba tomugamba olubuto tuluggyemu nga tebanaba nakukitegeerako ne mugamba ngenda kumugamba era twavaawo tusika omugwawo nze ne ntambula nenzira ewaka bwe natuuka era ne ngamba mama wange nti mama okimanyi nze ndi lubuto era lwa gundi ne gundi n'agamba bannange n'ambuuza okakasa lwoyo nti nabeerawo ng'omuzadde ye nga ye teyaŋŋamba pulaani ze ng'omuzadde nti oba kino na kino wabula yaŋŋamba ye nga ye akkiriza nti lubuto olwo aba takkiriza ne mugamba nti ye akimanyi nti olwo ate kati lwani ate taata biki bannange omwana ono tukoze otya
ne tubeerawo awo yagambako muganda we kati muganda we najja ebiseera ebyo najja n'amalabako awo kati mu process awo waliwo n'omuntu omulala awo twali tubeera naye waka nga mwana wa anko wange so kati nze mpozi mba muyita maama naye ng'ali mu myaka gyange kubanga naye yali ava ku ssomero abo maama wange byayogera nabo n'abagamba mukimanye tugenda ewa chairman enteekateeka zaabwe nga baagala bagende ewa chairman bayite ne famire yo y'omuvubuka naye era baali beemanyi nti chairman ono yali amanyi omulenzi oyo ne famire ye bulungi nga bonna bazaalibwa ku kitundu kyekimu kati nga famire ng'ono chairman alina nnyo akakwate k'oyo boy child kati nga mama nga ayagala bagende boogeremu ne chairman oyo ne bazadde b'oyo omuvubuka bajje n'abange batuule ebyo baabyogerako nga bo nze saabimanyaako naye kati nga bagamba tulina okulinda taata wange taliwo akaddaako naye nga after 2 weeks agenda komawo then ekyo tujja kuba nga tukikolako bagenda ewa chairman ne bamuliiramu ne bamugamba nti kino bwe baaviira ewa chairman nali siriiwo nga ndina oyo omulenzi chairman n'akwata essimu n'amukubira oyo boy child n'amugamba okimanye famire y'omuwala eva wano kati baagala bakuwa omuwala oyo bagenda mukugabira ogenda kumutwala omulabirire baagala omuwase taata we bw'anaakomawo bayinza n'okusiba chairman yayogera ebigambo bingi bye bataamugamba kati neŋŋamba bannange jjukira yakuba essimu nga nange wendi nempulira byonna bye yali ayogedde neŋŋamba maama wange nga si mwangu ku nsonga eno n'ava ku ssimu chairman naŋŋamba olabye nkugamba tujjemu olubuto ne mugamba munaye nze sisobola kujja mu lubuto toddamu nakukyogerako twali tukyali awo ono omuwala n'ankubira ono omwana wa anko wange n'ankubira essimu n'aŋŋamba okimanyi nkubirako naye tobulira maama wo ne mugamba kale tekirina buzibu kiki n'aŋŋamba tugenze wa chairman kati ate ono yagenda ne maama wange wa chairman ekyaliyo kyonna ali akimanyi chairman atugamba ebirala ate n'ono n'ayogera ebirala ono omuwala ng'atugamba okimanyi nti baagala famire y'oyo ejje babituulemu akutwale akulabirire era ne taatawo baamugambye bw'anaakomawo ndeke ne deeti nga weeri ne babawa ne deeti so kati weetiikitiiki gwe beera awo kyekyo ekiriwo kati onaandiiramu birala ne chairman naye ayogedde birala agambye gwe bagenda kusiba gwe oli omukazi ayagala kola bw'ati oyo bagenda kumugabira ku mpaka era bw'otaakole bw'oti ogenda mu kkomera omulenzi n'atya ate kati onaatugambye ebirala omuwala ne mugamba kati mutwale ebyono chairman byayogedde si bituufu n'agamba nedda ono chairman kati ye nga yeesiga nnyo chairman awo ne muleka ne mugamba nze kangende weesootingi naye nga kyekyo nze kyemmanyi sigenda kujja mu lubuto ekyo kyonna ekinajja nja kukigumira naye ng'ebyolubuto ebyokuvaamu tekigenda kusoboka era tekigenda kukola so nembeerayo katono nnyo omwagala tukyagenda mu maaso naye nga bwe nkutegeezaako ku bannaffe aba Dembelyo Airport Pickup ova bweru okomawo Kyaddondo tewandyagadde kutuukira mu famire y'obutereevu 1 tujja kukola ogw'okunona ku kisaawe Dembelyo Airport Pickup tujja kunona ku kisaawe tujja kutegekeraawo okusula obeere safe mu kifo nga ddala kyekyo ekikuleetera okuwummula oluvannyuma lw'olugendo oluwanvu oluvannyuma lw'okuleppoka here and there n'ogamba njagala mpumuleko then male zisinkane projects n'ebindeese e Uganda mu butongole Dembelyo Airport Pickup ejja kubanga ebimala Madam Nankya Beatrice ayongera okututegeeza ku bufo buno obusufu bwenzikiriza nti obwetaaga Atlantic baffe balungi ennyumba yiyo mpya gwagisookamu eri ku bugazi bwa 50 by 100 erina master bedroom eri self contained erina n'ebisenge birala bibiri byebisobola okukola ng'ebyabaana oba ekimu nekiba ky'abaana ekyabagenyi toyi ziri bbiri ez'omunda mulimu effumbiro dining ne sitting yes buloba so inbox me oba munkubireko mwenna ajagala nyumba nnungi nnyo mpya ate gwagisookamu tubuuza vidiyo y'ebujuuko mulowooza mulaba estate y'ebujuuko ettaka likyali ddene naye bali kutwala poloti speed olwayo tugenda kufuna poloti ndowooza neighborhood ogiraba vyo giraba olaba amayumba agali wano olaba enkulaakulana eri wano kumpi nnyo n'ekkubo toweza kilomita 2 eri kilomita 1 n'ekitundu okutuuka ku estate tusigala twogera ku simu twogerako lukya lumu
nga nkubira essimu sooka ojjeko wano. Kirabika chairman yayongera n'okumugamba ebirala nti gwe abo tobategeera bajja kusiba ng'akuliza ekyo oyagala bansibe bano like obulamu bwange babwonoone ndi mu kusoma biki nemugamba nange mbadde nsoma ng'ebitabiwulira. So after 2 days nkubira essimu ngamba jangu bwentuukayo yali ali awo ne mukwano gwe ne baŋŋamba biki kkiriza ajjamu olubuto. Nemugamba munnange nsaagala kati namugamba naye okimanyi bw'obanga toyagala nzaale mwana kale tekirina buzibu kangende ndujjemu kubanga tolwagala. Nagamba nedda sikulinaako buzibu naye obuzibu obwo tumanyi kigenda kujja oyagala tumanyi ebizibu bineeyolekedde ngenda kola bwenti bagenda kunkola bwe bati. Angamba nedda ebyo bigambo byo nekyamaaniwo. In fact baali baguza empeke zaabwe abampa empeke zaabwe mbunzimire kati nze nemugamba zimpe ngenda kuzimirira ewaka empeke saazimira kubanga yaŋŋamba era bw'onaaba ozikozesezza like wajja kuyitawo saawa nga 4 buli kimu kijja kwekolako saawa nga 4. Neŋŋamba kale taata so bwe nagenda empeke saazimira ntubeerawo olunaku ne lukya nga sirina buzibu. Nankubira essimu nambuuza kyawedde oba nedda nemugamba nedda tewali kyavuddeyo yadde biki naye ng'empeke saazikozesezza. Naŋŋamba kale tekirina buzibu ndowooza ng'afunye abamuwa amagezi amalala bangi nze nga simanyi ng'era nsijja ne mulaba netwogeramu awo neyeefuula nga abivuddeko. Kati olulala naŋŋamba jangu alowooza kiri kyagaana ne baŋŋamba mbu bankyusizeemu eddagala eddala. Nemugamba kale kati omusawo ndowooza oli yamugamba nti azimirire awo. Nemugamba munnaye sijja kusobola kuzimira kati olw'okubanga nali nsesema nnyo nga ebintu bwe bityo mba ngenda kusesemerawo. Nemugamba kati nina obudde bwe mmanyi nti nsobola okulya ekintu nimba nga sigenda kukikomyawo so kati mumpeemu obudde. Ne baŋŋamba nedda mira. Nemugamba tekijja kusoboka muzimpe nja kuzikola kubanga nange ndaba kati nange nentekawo ekibeera ekiraga nti nze nakkiriza nampa empeke ezo. Nemugamba nja kuzimira era nazo saazimira. Nemugamba nze togenda kunzita olwo nno nzize ewaka. Nemugamba nti nze togenda kunkola bintu bwe bityo ntuuke n'okufa mu by'ekisirumbu olw'okubanga ayagala nzijjemu lubuto sigenda kulugjamu era bw'oba tosobola neesonyiwa. Naŋŋamba kino kye wayingizzaamu abazadde bo ng'oludde bwe bagambye ne bamugamba ndowooza kakkana mulekeemu. So nandekamu ewiiki nga nnamba ennaku olwo nno zisemberera oli ewiiki 2 ze baatuwa zino zigenda kuggwako. Olwo nno akakkanye ali awo ali agamba nti kirabika kyaganye tukireke tekirina buzibu tujja kuzaala omwana kyonna ekijja tujja kubeerawo. Konze kale awo n'oyogedde ng'omuntu ategeera netubeerawo wali wabulayo kati olunaku nga lumu meeting etuule bazadde be nga balina okujja. Kati ku Friday kuno like naŋŋamba ku Thursday nti ngenze wa brother wange ali awo mu tawuni konze tekirina buzibu genda. Bwe yagenda enkeera waalwo ku Friday nampita naŋŋamba jangu eno tulabeko nanti nasize eno mu tawuni nga bwe nakugambye nanteerako transport ku ssimu ngendeyo gyali. Nange nenzuuka ku makya neneteekateeka nenninnya nengenda gyali. Natuukira ku restaurant we yali ali netugenda of course nga nze siryanga bwe ndya nga nziza balance kati ng'ebyokulya just nywako. Then naŋŋamba jangu tugende yegundu wange gyali naye ali ku mulimu. Naŋŋamba naye jangu tuyite wano tugende. Ne tutambula eddwaliro in fact nali ndimanyi naye okubanga omanye eddwaliro mu maaso naye ng'emabega waayo tulimanyi kubanga ddwaliro lyali ddene. Kati naŋŋamba ali wano eno alina gwabadde azze okulaba ku ddwaliro wano brother we ali ku mulimu waliwe mukwano gwe naye tugende tubasanga awo kubanga n'obudde bugenze tudde ewaka. Konze kale twayita emabega ne tuyingira munda era ne tubasanga awo nga batulinze. Ne tutulako awo eddakiika eziwera nga 3 nga tunyumyamu awo boogera ebyabwe. Kati balabika baali bamaze okwegaayamu bamanyi kati nga agamba munne nanti oyo ali awo mulwadde olubuto olumutawaanya so ojja kumuwa ku ddagala alekere awo okusesema mulwadde nga bw'omulaba okulya talya muwe ekinamukolera abeere ng'atereera. N'agamba ngenda kumuwa eddagala ajja kuba bulungi. Konze kale tekirina buzibu naye simanyi nti bamaze okweteesa nga bo nti bagenda kunzijja mu lubuto. Kati nga oli ajja n'empiso yajja n'eddagala in fact we nali ntudde naŋŋamba kankukuba eddagala lino
teekawo omukono nkuba eddagala saasensinga nako nti oba bayinza okunzijamu olubuto nga sikirowooza nako kubanga olingalaga yabivuddeko emboozi ze balimu ndala nnyo bali awo bapanze ekintu kyabwe mu ngeri yaabwe. N'agamba mbu nja kuba nkubanga eddagala so kati teekawo omukono. Nteekawo omukono omusajja oba yankuba ddagala ki oba yali kalifoomu oba yali ki bannange kinasembayo okutegeera yayingiza empiso mu musi obulungi ntaddewo omukono naye awo wennyini saddamu kutegeera. Ngenda okudda engulu nga ndi awo ku katanda ndowooza bankuba kalifoomu bwenyinza okukitegeera oba kalifoomu bamukuba misiwa simanyi naye nga kirabika oba gwe bankuba simanyi ddagala ebakuba muntu naaba nga tamanyi biri ku nsi kubanga nagenda okudda engulu nga amaaso gazitoye nga ndi awo sibitegeera nga tolaba bulungi naye nga ndi mu kuyita erinnya ly'oyo oba mulimu wano omuntu okubanga adda engulu naye nga tolaba na bulungi oli awo abantu oliyanga abalaba oliyanga atalaba muntu. Ntandise okudda engulu bulungi mulaba ngamba oze engulu emugamba kiki nangamba weebaseemu awo ayogera ebitakwatagana nandeetera ebyokunywa awo. Infact nenzira ddala engulu bulungi nentandika okulaba naye nga mpulira kamunguluze ku mutwe. Kati nali ndi awo nalina obuddagala bweyampa nebangamba mirako buno obudagala like ndowooza kamunguluze jjukira yali mungi ne tutambula. Kati eddagala eryokumira tuli mu mmotoka tudda waka nangamba ogenda kubumiranga eddagala lino bakuggyeemu olubuto. Banziggyamu olubuto nga simanyi nakumanya nti banziggyeemu olubuto. Banziggyamu olubuto nga sirina wannuma yadde saasigazaako nti bano wannuma nenzira engulu nti oba kiki banongosa bulungi ne banyambaza engoye zange bulungi nembeerawo bulungi. Aŋŋamba nti empeke zino ogenda kuzimira amazima olubuto oluvuddemu era bamaze olw'okuggyamu maama nnyabo. Nasirika nze n'ebigambo sirina bingi nnyo saamuddamu abo nti oba namuvuma oba nakola ki ne ssente nampa ssente ez'okukozesa nentambula nentuuka ewaka. Era nagenda kutuuka waka nva mu mmotoka nga ne kamunguluze ampeddeko. Tosobola nakutegeera nti bava kunsiggyamu lubuto. Natambula mbirowooza naye nga mpaka olwo singa nfudde oba kati yalidduse kubanga kyenasembayo tegeera nga bankuba eddagala nzira engulu olubuto baluggyeemu. Nengamba olwo oba singa nfudde wali okuyitirayo noyitirayo nogamba abantu bajjamu embuto ne bafa. Kati bwe mpitirayo bwentyo oba kati yaddukirawa byonna nsirise mbirowoozaako nzira waka. Ampadde eddagala ampadde ssente natuuka ewaka nengenda nenaabako nenyingira obuliri neneebaka mpaka ku makya nenzuukuka nenkola nga bwe babadde bangambye emira eddagala nkole bwenti. Jjukira biri byonna olubuto bwe baaluggyamu nembanga ebibadde bintawaanya nti eyo fiva gye tubeera naye yaba embuto okusesema tekwaddamu kuno okuwulira bubi oli awo tobitegeera byonna tebyaddamu. Era nzuuka ku makya bulungi kandi feyini sirina buzibu nembeerawo. Taata wange olunaku olwo lwennyini lwe yakomawo olubuto lwavuddemu ekiro like yesterday n'atuuka leero boogeddeko nange naye nga sibagamba nti olubuto terukyalimu. Enkera waalwo lwe baali bateeseteese meetingi zaabwe naye nga olwedde chairman yali akitegeddeko nti kati omuwala takyalina lubuto balumuggyeemu. Jjukira chairman oyo ye yalina okuyita famire y'oyo omuvubuka alabika n'okubatawaanya tiyabatawaanya kubanga chairman ye kye yali afa olubuto luggibwemu. Batuuka ku lunaku olwo ne mbagamba naye mukimanyi nga siri lubuto kiki ne mbagamba nze namize eddagala ne luvaamu. Saabagamba nti oba aluggyamu. In fact sikinyumyangako wantu wonna nti oba waliwo ne mukwano gwange saamugamba ngeri olubuto gye lwavaamu nti oba ono yankwata nannimbalimba ne tugenda ku ddwaliro. Engeri gye bansiggyamu olubuto sirina gwe nagigambako ko yadde era ndowooza nsoose kukyogererako wane wa Mr. Suzy kubanga ekintu ekyo kyannumanyi nnyo. Bannange nalowooza nagwe eri ku baana ab'obuwala naye nabagamba nti nze namira eddagala olubuto ne luvaamu sikyalulina ate kati nga lukyalina ekyokuzza. Nebangamba lwaki kati bw'ofa era kyebakugamba kati bw'ofa mu bintu bwe bityo lwaki oba oggyamu olubuto. Naye ng'omuvubuka kye yankola oyo omwana nanziggyamu olubuto nga simanyi naye nenkireka. Kati
tebyakomaawo. Like olubuto lwavaamu wayitawo ewiiki ng'emu n'aŋŋamba mbu kati okimanyi nze naawe twawukane. N'aŋŋamba mbu twawukane. Ne mugamba tekirina buzibu ate oba kiki ekitugatta saawa zino. Tewakyali kitugatta. Twawukane nange sikyakwagala. Samugamba nti oba lwaki ondeka mu kaseera bwe kati biki namugamba kimu twawukane. Ne mbeerawo jjukira nali nnoonya n'emirimu nga nsabye emirimu ne nfuna n'omulimu naye nagufuna after 2 weeks then ne nfuna omulimu nga nvaawo twali tubeera ntandika okukola naye nga takyankubirako nga aŋŋamba twayawukana. Mu wiiki eyo bwe yaŋŋambira nga wakayita wiiki emu wiiki eyaddako awo teyankubirako mbukumbuuzaako biki nga ne muleka. Kati we natandikira okukola ate n'atandika okunkubirako. Yali takimanyi nti oba nkola oba ki nga takimanyi. Olwo nankubirako ambuuza mbu okyaliyo watereera? Nti natereera. Lumu mba ntambula ne mukwano gwange twali tuva namukola ne tumusanga n'omuwala ng'ali awo oba yali ava kumukwana oba olwedde baali mu laavu nze simanyi. Nanze namuyitako buyisi ne tweyongerayo tetwamunyega kintu kyonna ne tweyongerayo. Tumuyitako bwe tuti n'adduka emisinde ndowooza n'akwatirawo essimu. Tuba tukyatambula tunaba na kutuuka waka n'akuba essimu n'aŋŋamba bambi nsaba kunsonyiwa oyo omuwala simwagalangako. Ne mugamba ate nze waŋŋamba twawukane era nze nkutwalanga omuntu gwe twayawukana naye ate kati nze binkwatiraku wa oba olina muntu obeera na muntu wo nze waŋŋamba twawukane kati lwaki ate oŋŋamba mbu ate biki ne muggyako. Kati olulala era twali tuva mu kukola nali nva mu kukola infact nali bw'omu nalinayo awo boyfriend mbu omulala naye nga tetuludde nnyo nga ye yakanfunaawo. Kati oyo yali ateranga okumpa ne ku ssente za transporting. Namugamba nti njagala kufuna nnyumba eri gyenkolera ndekerawo okuteekanga mu transport okujjanga eno. N'akigaana n'aŋŋamba nze transport nja mukuteekangamu ogende okola oba okumawo. Kati nga mpanga transport we buli lunaku ng'alina okumpa za transport buli lunaku. So kati twateranga okusinkana olweggulo oluusi nga nsanga awo ku stage twalinyiranga oba we naviirangamu. Kati lumu nga tuyimiridde awo n'oyo omupya kati oli yanzigisaamu olubuto ng'ajja ng'atusanga awo nga ŋŋamba okola ki noono? Ne mubuuza nti ate gwani okumbuuza kyenkola noono gulabe tukola ki? N'aŋŋamba kitegeeza yono gwe wali oyagala nze nakirabirawo nga tonjagala. Ne mugamba gwe kiki? Oli omuvubuka yali amanyirira wabula yakwata n'essimu yange n'agyasa awo mbwanyiize nnyo ate yaŋŋamba twawukane. Ne mugamba tekirina buzibu okwawukana naawe. Ne mugamba ate kati onsanze n'omuntu omulala ate onyiiga ate nga waŋŋamba twawukane era twayawukana nze sikyakwagala. N'ateekawo nnyo ekibeera n'agamba oyo gwe nali naye nti kati gwe. N'amugamba gwe tumanyi bulungi naye tomanyi kyenyiza nakukola gwe otamwesonyiwe mbu agamba ono aneesonyiwe. Ne mugamba munnange omuntu gwe wagamba nti tokyayagala ate lwaki ogamba ono aneesonyiwe? N'aŋŋamba nze bye nabyogerako bwogezi nga njagala kulaba oba onjagala naye bwe wakkiririzaawo n'oŋŋamba ye twawukane ne nkimanya nti tewanjagalirako ddala okuva ku ntandikwa wali onnimba batulabeerawo ntisikaasika omuguwa. Ne ŋŋamba ono nti waamu oyo twayawukana. Yes sijja kumwegaana nti simumanyi mumanyi naye twayawukana naye. Bwe nadda ewaka ne mukubira oyo omulenzi ayonoonye essimu yange. Ne mugamba ku bye wankola mbadde sina gwe mbigambangako naye ngenda kugamba abazadde bange kye wankola tulabe kye banaakukola. Njagala essimu gy'oyasizza. Waŋŋamba twawukana mu mirembe sina kye nakukola saakuvuma ku bye wankola byonna naye atandise okuteekawo ebibeera. Njagala essimu yange. N'aŋŋamba kale ngenda kuwa eyange era yakwata essimu ye n'agimpa. Ne mugamba neesonyiwira ddala bw'onaagezaako okuyimirira mu kkubo lyange tujja kuggulako omusango. Bweddaawo bw'ati bwe yanneesonyiwa naye yali anfuukidde akayinja. Yamala okunkola byankola ate n'ayagala ateekewo ekibeera tubeere ku ekyo. Byebyo Mr. Suzy. Mwana kastori kano kankakunyumiza ogwokubiri. It is in the Bible mu ndagaano enkadde mwe muli family
Bible ebyenjogera biri mu Bible mu Old Testament mwe muli family amanya ganemo kukwata naye ndigakwata kwa story eno najagala nnyo abaana mwanyina oba sister waabwe abaana ab'obulenzi mu family emu sister waabwe agenda asendebwa eddenze erimu erya family ate endala oba ekika ekirala na ono sister waabwe n'agendayo eddenzi liri ne limukwata ne limutuusaako ogw'obuliisa maanyi n'akomawo eka n'anyumiza abantu be ekibaddewo agalenzi gali ne gafuuka agasirise era nabagamba nti n'okusirika abantu baba boogedde agavubuka gali kye gaakola ku busungu bwe baalina ku bikolwa ebyambyo ne bituusiddwa ku mwannyina waabyo ebirenzi bino byakola olukwesikwesi kati ne wabeerawo okwogerezaganya wakati wa famire zino ebbiri nga bwe tubiwulidde mu story eno kakati famire eri neeraga interest mu kuwasa omuwala ono mutabani waabwe gweyakabasanyiza oba gweyakutte ne bateekawo okukwakulizo kati baana abalenzi ne bagamba nti ffe tetusobola kukkiriza kutuwasaamu kuwasa mwanyinaffe oba kuwasa sisita waffe nga temuli bakomole mugenda muzunga n'ebikoofiira byammwe ku mutwalo gumu mu 12,000 ayi ekigambo kijjukidde oh my mugenda muzunga n'ekikuta kya leero abaali batakitegeera kati bafunye omukisa okitegeera muzunga n'enkoofiira ku mutwalo gumu mu 12,000 so ne bagamba nti okuwasa sister waffe mulina okubanga babakomodde ate si kukomola mmwe mwekamukaabo kugamba nga bwe n'ogamba nti mugenzi okwogerezagana n'ekika ky'enjovu omutabani waabwe eyaze n'akwata muwala wammwe kati nga mugamba nti ekika kyammwe kyonna kirina okukomolebwa tusobola kubeeraawo nga abatali bakomole kati ekika balaba nga bangwiriza obulamu like okay that is okay ne bakikola ate ne bakikolera mu biseera byebimu nga bw'onogamba nti assuming today is a Thursday Friday Saturday mu nnaku nga 2-3 ngeza ne babanga mu kiseera ekyo bonna mwe babakomoledde kitegeeza nti mu kiseera ekyo ekika ekyo kyonna baali banyiga biwundu kumbe kaali kabadi abavubuka bano ne bagenda beekolamu omulimu ne babalumba ekika ekyo ne babayisa bubi ne babatirimbula ne babasanjaga ne babakuba kati njagala okuba akafaananyi nga balumbye okukuba omuntu omutayirire mu nnaku 3 babeera mu bikanzu tebaagala kubanga beekosa naye kiki enjagadde okugira waliwo omuntu wakujooga omulenzi ono n'ajooga n'atakoma ku ekyo najja n'okukwata n'akwata essimu y'ono ng'amuvunaana okubanga alina omusajja omulala abantu bajooga ensanafu ne batuula mu ntuule waliwo ebintu by'olya n'ogamba nnange eggongolo bagamba teriruma naye sebe mbu bw'olinyigiriza bwe liruma ate mbu tojjanjaba mbu nekovu nga lyakulumye tojja naye oliraba waliwo omuntu ayinza okukujooga n'ogamba nnange bannange it is unfortunate nti abaana abamu mu bitundu ebyenjawulo mu bibuga ne mu byalo tebafuna kwogiwazibwa kuno okumanya abalenzi abagenda okubakozesa obukozesa wano nno abanyiigira ebitongole ebizze nga byoteekawo enkola ez'ekizaala ggumba simanyi oba ebintu nze mbiraba bulala nzikiriza nti kakati omuzadde asaana n'okutuula n'omwana we n'amugamba 1 obulamu tubutambuza bwe tuti kino bwe kikusa kino bakyewala bwe bati kubanga waliwo tulina preventive measures tulina engeri ez'enjawulo ze tukozesa okwewala covid okwewala ebola okwewala kolera okwewala siriimu naye tebaakoma ku ekyo bateekawo n'enkola singa twekanga nga siriimu akutte kubanga mulimu okukwatibwa mulimu okusharinga ebikozesebwa teri muntu akera bukezi ng'anoonya siriimu naye asobola okumukwata mu ngeri zonna kyebava bateekawo enkola nti ng'omuntu ono okupreventing oba okuziyiza kumulemye ate bw'amala okukwatibwa mu makubo ag'enjawulo ayambibwa atya
ne Katonda waffe yamanya nti ensi yajjamu ekibi oluvannyuma lwa Sitaani okusuulibwa n'abanga ye mukama w'ekibi n'ereetawo enkola. Adamu ne Kaawa Katonda yabagamba nti okubeera abalamu bateekeddwa okwewala okulya omuti oguliko okumanya obulungi n'obubi, kubanga bali gulyako tebalirema kufa. Naye njalo bategeeza nti Katonda alengerera ewala yali amanyi nti abantu bano era bwe baagulya yateekawo preventive measures ekitandikirwako kwewala okulya omuti guno. Bw'amala okukiteekawo naye ate n'agamba nti ebiva mu kulya omuti guno oba okulya ekibala kino kwe okufa okwa ddala, okufa okw'obulamu bwo bwonna, okufa okw'emirembe n'emirembe. Naye ate n'amanya nti omuntu ono asobola okugwa, n'ateekawo ateera enkola endala. Kyova olaba bwe baamala okulya omuti nga bali bwereere, ekitiibwa ky'Obwakatonda, ekitiibwa ky'eggulu kibavuddeko, kakati bambaziddwa obulamu obw'ekibi. Njagala kutegeeza nti ate era n'abafunira akale n'ababikka lyali balese ne bagenda nga bataayaya, n'ababikka ku bwereere ku nsonyi zaabwe, kwe kuleetawo n'eddiiro eyali ne program eyali on to do list nga ye ya Kristo okujja okufa afe okuwangula kiri ekibi eky'obulamu obutaggwaawo, ekibi eky'olubeerera. Najja n'afa okufa okwo. Kakati kyenjagala okujja okusimbira kino, abazadde mugenze ne mubanga mukubye bukubi bino, waliwo enkola ez'ekizaala ggumba abaana bano. Nze nagamba nti abantu nze sozi waliwo abortion gyenzikiririzaamu ez'ekisawo ezimanyiddwa nti omuntu ono olubuto luno lwalina mu lubuto tulowooza alinamu na mwana, naye okusinziira ku state mwali katutaaseeko omu. Kwe okuli recommended abasawo ne batunira state y'omuntu. Naye njagala kubuuza ekibuuzo wano, bameka nga olwaleero omwana we abadde agenda ku ssomero ava ku chachi obadde omutumye ku grocery shop najja nga akwatiddwa omulalu, n'akwatibwa omulalu ng'ayita ku kasasiro. Bazadde bameka abagamba nti nze nja kukuza omwana oyo? Era alina obujulizi obwo, jangu ekirungi amaloboozi tusobola okugakyusa n'amannya ne tugakweka. Jangu otubuulire. Abaana bano abavubuka mu byalo ne mu bibuga bagwana okuteekebwa one, okwenfasizing ennyo ku button eya preventive measures, okwewala agavubuka n'agasajja agayinza obatuusaako ogw'obulisa maanyi abayinza okujja okubakozesa ne babazanyirako nga babasuubiza eggulu n'ensi, ng'abaana bano batendekebwa boogiwazibwa batya. Omusajja akusuubiza eggulu n'ensi osobola kumanya bwoti nti akulimba. Ekisooka kwe kubanga abikugambira mu kiseera ekyokuba nti oli mu kusoma, oli mu primary, oli mu secondary. Owa university tuyinza okwogerako ne tuba ne approach endala ng'e-upgradingako okuva ku eno. Omuntu okukugamba nti mubeere mu bikolwa by'omukwano nga mugenda kwegatta nga muli mu primary, muli mu secondary, ako ke kabonero akasooka okukulaga nti akujja ku mulamwa. Simple. Ajja kulimba nti agenda kukugumiikiriza omala okusoma naye tebakituukiriza. Bw'akugamba nti jangu ondabeko omanya nti atuukiriza kiri ekigendererwa kye gwe kyatakulaga. Bw'akuyita bw'omusisinkana nga oli omu, bw'omusisinkana mu bifo ebitali bya lukale, bw'akutwala mu hotel, bw'akutwala mu lodge, smart guest house, akinaani motel, bw'akugamba omusisinkana ewuwe, bw'akugamba okusisinkana awantu wonna wonna nga mugenda kubeerawo babiri mwekka, egyo mitawaana, abaana bagambibwa ebyo. Naye ate era basobola okuwudisibwa, abasajja basobola n'okuwamba abaana nti kino bwe kizuuka ate tosirika, jangu otubulire twogere. Kati buno obuweke oba buweke oba buyiso, ndowooza nje nsinkaneko maristops oba nakakyogera emirundi emeka. Abaana bino babibasomese. Oli ajja gamba nti olwo tugenda batupromotinga abaana okubeera nga bagenda ku nkola y'ekizaala ggumba, abaana okubayingiza mu ebyo. Njagala okukubuuza ekibuuzo, abaana boonoonebwa teboonoonebwa? Bafuna embuto tebafuna mbuto? Nze ebintu ebisinga simala gakikuba nga sikitunuulidde sayidi ne sayidi.
kakati omwana yangono laba engeri gyatyoboolebwanga eyo abamu ogenda okwekanganga bubeera butamanya ng'omwana agamba no bwobanga ogamba nti oyagala kungulira kindaazi sente zimpe kale ziteeke ku ssimu ya mami nze siina simu ziteeke ku ssimu ya mami bwoba tolina kigendererwa kibi lwaki byoyagala tusesenkane toyagala muntu mulala kubimanyako abo bomanyi nti oli kwalaali let it be clear jangu ne mufamily babe nga kumanyi nti oli mukwano gwange lwaki oyagala kumpita byankukutu abaana bangi ebyo tebabimanyi omulenzi ono yali mujoozi naye mu byenneewunyiza kwe kwagala ataalumbe sister addemu baddemu baagalane ate nga mbabuulira abawala bangi nnyo abalenzi bwe bati baddamu ne babaagala sinakindi ne babafunamu embuto mwana kinnumye gayona ajooga gayona amanyiira ndowooza olaba abakulembeze kati oyo ye chairman kakati olwaleero omuntu anaasuubira atya obwenkanya ewa chairman ng'oyo kakati si be baluddeko naye kati oli agenda okugamba nti ebyo tugeze assuming byabaawo emyaka giringa ne bwe giba emyaka nga giringa 5 emabega waliwo bijja okubeerawo nga byabaawo emyaka 2 emabega olwedde famire engeri eba yajja dde obwesige mu chairman enjawulo nti yabyogera naye kati twogere ku ono asobola okubeera n'obwesige mu chairman ng'oyo baabo tebakyuka myaka 3 myaka 4 chairman akyali y'omu no kakati bwabanga chairman yakoze ebyo tugenda kusuubirawo obwenkanya chairman yateeka omukono ku ndagaano etunda ettaka eryakatundibwa emirundi 4 ng'endagaano zonna emikono gya chairman kwegiri 4 lwaki abantu tebatwalire mateeka mu ngalo ku bintu ng'ebyo golozooto osinga yabigamba ba brother be n'abigamba famire ye okuttinga naawe okusiwe kuva kibi nnyo mukama yongere tusaasira mwana nyiize oba olowooza nti byonna obiwulidde biibyo